byonna mwebalire ddala tukyatambuza omukolo guno kanguzeeyo eri Nurudini Sali nga wabawulira pulogulaamu eddako ne Deputy Speaker wa Kyengera Town Council Maama Nyabo nawe tukulengeddeko awo webala okujja webale nnyo sibabaina ebigambo ebigoomu waliwo omwana abuze Kaibanda kaigireko gye tuli basebeni banyabo maama wali wano atudde akusaasirako bonna wagala okusaasirako Mukama waffe yeebazibwe Mwami Roni kampe mwami mukyaba ogira otulimbira I take in vanity and pride, calling of my Lord was crucified. Oh, we know it was for me he died on Calvary. Mass was great and great on Calvary. Mass was great and grace was free. Pardon there was multiplied on me. Yeah, my poor and suffered liberty on Calvary. Now I give Jesus my everything. Now I ground it on him as my king. Now I run my soul can only sing on Calvary. Mass was great and grace was free. Pardon there was multiplied on me. There my poor and suffered liberty on Calvary. Oh, the love that drew salvation's plan. Oh, the grace that brought it down to man. Oh, the might that gives the goddess pan on Calvary. Tumukubireko omuzungu ono mu ngalo ennyonyi akalusula nga bali nnyo balire ddala tukoze bulungi nnyo ddala olimba olubadde mugamba Calvary ndowooza ku musaalaba oli awo kweyafiira Mukama waffe kale twagala okusinga oluyimba olwo twagala okubaaniriza n'okwebaza basebole bannyabo gamba tuli ku mukutu gwennyini ogutwatandiza nagwo era tetugenda kubongoota n'akamu n'ak'ettondo gamba muna tetugenda kukola ki tewali munsi muno mugongo songa tewali bamukulu palanapapaka wamuna wena masumula birombo bisobola Wali wonna okubako mu ngalo sabula tewali munsi muno mugongofu songa tewali bamukulu kale wabula abantu beyalogosa n'obusayi obwa Yesu yekka
kaletemo lwandaemo yangu we okunaza emyoyo gyamwe okunaza mwemu ekibiri Notike ebinyongo nkwa. Ndi kumene muja kwanga. Ndidajita mukame. Gwe kwanga, ndi kumene muja kwanga. Owai, oliwa, woliwa okolera. Babonabona nnyo mu nsi ekizikiza nesinga bamanya ne beerina omulokozi. Lengalengalo tumukowa tiwaliwo mukyemo kafalawa wakanya katonda we abonabona nnyo musiryandise waliro ddawa mu biseera ebyo omukama wabuyinza yalageraga mangi kusalageni eri abantu be bonna bayigule bagende bamusinze kamakabaka mukama yagambye babonabona nnyo musengi ekalezo bakinebaka olwobutamanya ezo tusimbe ffenna situka mu katabo digine mukola abandi lwedigirire tuli mu
yange famire yange njiwateeka Katonda nayebaga wewabo nayibaga tendereza omulokozi nayibaga wewabo obulamu bwange buwateeka nayibaga wewabo wewawa bange nayibaga tendereza omulokozi nayibaga wewabo famire yange wateeka Katonda nze nayibaga wewabo nayibaga tendereza omulokozi abaana bange bawateeka Katonda bange nayibaga wewabo nayibaga tendereza omulokozi abange nayibaga wewabo famire yange njiwateeka Katonda nayibaga wewabo nayibaga tendereza omulokozi tagenda kutuula nga tannayogera nga tannakuba luyimba mwanyiraze tugaana sooka obuuze ku bantu tusoobako omukusaasira mumukubirako ngo ngaalajja ku siteegi kutubuuzaako abawagizi nga sikyabawulira banange ekitalo nnyo ekya Mr. Tambale Mirundi naye tetukyayogera nti kitalo kubanga bannange buli kimu kyonna twakirabye nga tugamba tuzze kusiibula obwekitiibwa Mirundi mu kitiibwa mu ssanyu era nga bwe yalaama okuba ntuyina okuba nga tusanyuka tewali kukaaba bannange mwebale nnyo abawagizi bonna ku kitundu kino ab'ebitiibwa mwenna wenna abali wano bannange mwebale nnyo mwebalire ddala kubaawo sebo sina nnyo bingi binyiza kwogera naye omukulu Tambale Mirundi bannange abadde atwagala nga abayimbi era nze nyina kyesiyinza kumwerabirako sobadde nsaba nja kyogeragedda bane Mukama abakuumye tukyagenda nnyo mu maaso bayimbi bannange bonna abali wano abakulu mwenna abamidiya mwebalire ddala from the beginning okubanga mulaga buli kyonna ekitambula ku mugenzi tetunafuna mwogezi mulala sofa katukira tugenda maaso n'okutendereza mujje eri Yesu temulwawo mujje eri Yesu temulwawo mujje eri Yesu meya w'ensangi asuubira okubeera meya naye ansaze nnyo kubanga tubadde ffenna mu NRM era ng'ebintu byonna bye NRM ne Pulezidenti Museveni amanye ebintu byonna bye mbaddemu ne Tambale Mirundi wakati ne General Salim Saleh naye Mukama amulamuze ekisa esaala ze musabira sirina bingi byensobola kwogera lwaleero ku lw'embeera gye tuyiseemu ne Tambale kubanga wiiki singa 3 nabadde naye waka naye Mukama amulamuze ekisa Mukama ye mubeezi waffe ffenna ogenda kwesimbawo mu kitundu ki mu nsangi muno mwe tuli ekyengera wano nga MP nga meya w'ensangi nga meya zegonza Kamatogo abantu bakusuubiremu kisebe meya ebintu bingi bye najja nkola mu nsangi muno ng'enguudo nayikondo na buli kimu kyonna era ngenda kubyongerako okubeera nga nkola ebingi ebisukkaawo
bamanyi nti abakyala natumbula ebibiina bingi mu nsangi muno. Buli kimu kyonna mu nsangi muno nze ndaba kyadda mabega. Njagala tutandike kupya nga bwe twali tukomye tandika okukola omulimu gwaffe. Twandiyagadde okumanya ebimu ku ebyo ebikuleetedde okwagala okwesimbawo era by'osuubira okukyusakyusa. Seesimbewo bwesimba, neesimbawo dda. Era neesimbawo n'ekiyimba mu kalulu akaggwa emabega nga wa mmeeya. Naye kakati ku luno komyewo olw'okutereeza ebyasoba. Era essaawa zino wenjogerera pulogulaamu zonna nzikoze kubanga naleeta abantu okuva mu bwavu mu nsangi, obutale, paaka, okuva mu bwavu mu nsangi, kutebeekeza emirembe, esecurity, obumu n'enkulaakulana ya nsangi. Nze nsuubira nti nja kubikola. Yo nga famire y'omukulu ogenda gisibira ntanda ki? Bannaye abaana bange abo banaze kati nze kojja waabwe engeri gye mbadde kojja w'omukulu avuddewo oli mwannyinaze akati kwegamba mpulira ekizibu kinene naye nsaba beegatte babeere ekitole kubanga omukulu bw'avaawo si byangu okumuzzaawo naye tugenda kugezaako okulaba nga tukumirira famire eyo okubeera obumu kyekikulu. Biki by'otayinza kwerabira ku mugenzi Tamale? Bingi, si kimu oba bibiri. Bannange Tamale abadde musajja nnyo mu Uganda era tufiiriddwa ng'eggwanga mu Uganda okuba nti tufiiriddwa omusajja gwe bayita Tamale Mirwano kubanga tadizikawo. Kizibu okuzzaawo omusajja yenkana Tamale mirundi mu ggwanga naye Mukama atusabire tusobole okubudaabuda bamulekwa ne bannamwandu.